banoonya emirimu ku mikutu. Yes, emirimu gibaayo egimu naye faayo nnyo okubuuza ku abo bekikwatako. Bugenda ku poliisi weebuuzeeko, jangu ku ministry y'ensonga z'omunda, genda ku ministry y'ebyemirimu weebuuze, ministry of gender, weebuuze ku mirimu gino. Bwe giba nga gye giri ddala mituufu bajja ginoonyerezaako bakutegeezeeko nti kituufu, genda mu maaso. Naye bwe muvaayo ne mukola bukozi byammwe bajja kubabbira ddala nnyo ku mikutu gino. So tuvaayo tubategeezeeko nti mufeeyo nnyo okwewala okukusibwa ku mikutu. Tulina bannaffe era abasasulira ebikozesebwa ku mikutu, kusasulira ebintu eby'enjawulo ku mikutu. Nawo abatukukusa bayitirawo ne bagenda mu akawunti zaffe ez'enjawulo ne batubba. Tulina ne bannaffe abenyigidde mu kunoonya emikwano ku mikutu. Yes, abamu ku ffe tunoonya ababeezi ku mikutu. N'onoonya omubeezi ku mikutu tomulabangako, n'ekifaananyi kyataddeyo tosobola kukakasa nti kiki. Ate oba oli awo nga n'omuntu gw'oyogera naye ayinza okuba musajja munno oba mukazi munno, naye nga tofuddeeyo kumanya. Tubyewale ebikolwa bino kuba bajja tukukusa nnyo batubbe era tusigale nga getukaaba getukola ki, getukomba. Tulina ne bannaffe abatusuubiza ebintu eby'enjawulo, batusuubiza okusomesebwa ze basale ku mikutu, ne batusuubiza ebyenjawulo ate ne batugamba tuteekeyo kasimbi akatinitini akatandikirwako ak'okwewandiisa oba n'ebintu ebirala byonna. Tugenda okwetegereza nga bano abantu tebakyaliyo. Kitegeeza ki? Nti bino bye tujja tusasulira nga tetunnaba na kufuna oba kwetegereza saavisi ki gye tugenda okufuna, abaferawo nabo bayiseewo. Batubbidde nnyaawo era batubbira nnyaawo. Mwewala okuferebwa n'okulimbibwalimbibwa. Toteekayo ssente zo nga tolina kyogenda kufuna, n'abantu b'okolagana nabo nga tobamanyi. So tubakubiriza era tuvuddeyo nnyo twongereze ku ekyo. Enjawulo ebitwala abannayuganda okukolera ebweru. Kino ekirango kigenda eri bitongole byonna ate wamu n'eggwanga lyonna. Bannayuganda bannaffe tubakubiriza. Mu mwaka guno gwennyini kkooti yaffe gye tuyita High Court enkulu yasala omusango gwekuusiza ku mugenzi maama wa Namale Desire eyafiira e Saudi Arabia mu mwaka gwa 2019 nga yatwalibwa kampani gye bayita Horeb Services. So nno yavaayo kkooti n'esalawo nti baliyirire family era ne bakikola. Lwaki tuggyeeyo ensonga eno naffe twongere okumanya kampani zonna ezitwala abantu okukola emirimu egy'enjawulo nti omukozi yenna gw'otwala, omunnayuganda yenna gw'otwala okukola, buvunaanyizibwa bwo, obulamu bwe buli mu mikono gyo n'ebyo ebitongole ebyenjawulo by'okolagana nabyo ebweru w'eggwanga. Era okufa kw'omuntu yenna nga munnayuganda nga yakyekuumidde mu ndagaano yammwe ku mirimu gye, contractual obligation, kasita afuna obuzibu bwonna, ekitongole ggwe eyamutwala buvunaanyizibwa bwo. Temujja kwewala buvunaanyizibwa buno ku bannayuganda nga bwe batufaako ate nga mukimanyi bulungi mubatwala wano speed ne mubasuubiza ebintu byonna eby'enjawulo. So tubakubiriza nammwe mufeeyo nnyo okulaba nti endagaano zammwe n'abakozi be mutwala muzituukiriza. Nabo ogwo mulimu gubalekere bafeeyo nnyo okulaba nti batuukiriza endagaano zaabwe ze bassaako emikono nammwe. So tubakubiriza era nga twongera okubategeezaako nti gavumenti ejja kwongera nnyo n'amaanyi okubakwata, ejja kwongera nnyo n'amaanyi okubagombamu obwala ebasibe era mwongere n'okuliyirira abo bekikwatako. Tubakubiriza bannayuganda mwenna nammwe abagenda okukolera ebweru
nti mufeeyo nnyo okulaba nti mwekuumira mu ndagaano zammwe, kuba endagaano eyo bw'ogimenya abamu ku bo bamanyi okuddukayo mu biyumba oba gye bakolera mu nnyumba ne baddukayo nga tebategezezzaako yabatwala kukola, oba ne baddukayo mu bukyamu. Ekintu ekyo oluusi kyonoona endagaano yo n'abo abakututte okukola. So tufeeyo nnyo okulaba nga tuyita mu mitendera emituufu okwerwanako, era tufeeyo nnyo okwekubira enduulu, tutaasibwe gavumenti n'abo bonna bekikwatako. Oluwummula lwayingiddewo nate, era abaana baffe bakomyewo mu luwummula. Oluwummula luno lwanjawulo kubadde oluwanvuko, nga n'abaana abamu abasoma oluwummula luno bajja dubeereramu ddala, okugeza ng'aba senior 6 bajja beereramu ddala paka mwezi gw'omukaaga nga bagenda mu yunivasite ez'enjawulo, aba PLE, aba senior 4 n'abalala bonna abasoma. Bannaffe tubakoowoola bannayuganda n'abazadde okusingira ddala, bonna bekikwatako, abavunaanyizibwa ku baana bano. Abaana bano beenyigidde mu bintu eby'enjawulo, okugeza abaana abamu bali mu kukusibwa ku mikutu gino kuba abazadde tuli bize nnyo mu mirimu gyaffe. Abaana twagala okwogera nabo era tubagulidde amasimu, ne tubagulira zi laputoopu, ne tubawa obusobozi bw'okukozesa emikutu egy'enjawulo, ne tubawa data, ne tuba n'omusimbi ogw'okubeera nagwe ewaka, naye tetufuddeyo nnyo kumanya biki bye bakola. Abaana abamu beenyigira mu mize egy'okugenda okusula mu mayumba ewalala bye tuyita sleepovers ne mikwano gyabwe, naye ebintu bye bakolera mu miyumba bino tukizudde nti beenyigira mu kwebaka n'abalala, beebaka n'abantu abalala, bakabasanyibwa, era abamu bafunye n'obuvune, abamu balwadde endwadde ez'enjawulo, bafunye embuto, ate oluusi tebababuulira ne bazijja namu ne batandika okulwala. So tufeeyo nnyo okulaba nti abaana baffe tumanya biki bye bakola, oluwummula luno luwanvu, era tubagoberere, nabo twongere obategeeza nti kikukusa abantu waddala, ate kikukusa abantu n'abakukusa abantu bonna babatunuulidde. Basomeddeko wano nga tulaga nti abaana be basinga okukusibwa, be basinga okunyigirizibwa mu kikukusa abantu ono. So kyongera otulaga nti twongere amaanyi oba essira mu kuziyiza kikukusa abantu, okusingira ddala mu baana, kuba abaana ffe buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ng'eggwanga, ng'abazadde, ne buli muntu kinnoomu gwe kikwatako okufaayo okulaba nti tubakuuma.